are planning to build a $55 million building. And I'm not borrowing. I'm Abraham's son. Oh, I mean it. Milioni 55 eza dola akitegeeza nti bwe bumbi bwa Uganda 2.1 omwami Apostle Grace Lubega Ayagala okuzimba ekanisa eya Fanero ekizimbe ekipya. Kakati amawulire egenina olunaku olwayo nkusaba soka olakinge abantu bali mubuza ku social media lwaki tozimba mu ddwaliro, lwaki tozimba mu ssomero, lwaki tozimba mu kintu kigenda kuyamba community, lwaki ozimba ekanisa. Era abantu abamu batandise dde okugamba nti eno ye version ya pastor Bujingo ey'oluzungu. Njagala ulize bulungi nnyo abantu comments zaabwe. Kakati nga bw'oli okulaba awo abantu abasinga ddala omwami ono ddala yani Apostle Grace Lubega wa Fanero ngenda kubanga mukunyonyola ebimu ku byafaayo bye byogenda okumanya omwami ono be bamu ku basajja abagagga abagagga abaddala bampita hands subscribinga ng'oyagala okumanya ebyafaayo by'ono omwami olw'ensonga nti ngenda kubanga mbikuwa. We are planning to build a $55 million building. And I'm not borrowing. I'm Abraham's son. Oh, I mean it. Now, between now to how it will manifest, I know there's a young man in the ministry saying, God, I want to give $1 million on that. He doesn't have a job, but he has the heart. That's the one I'm looking for. Because I know people who have the money, but don't have the faith to do it. Don't have the faith to do it. Your Excellency, I went to school and they were teaching me about Captain Lugard and Victoria and the Portuguese occupation, the Swiss Alps and the Jura. We are praying that in the next set of education systems, the language starts to change to teach us the love for our nation and the history that means most to us. Because for me, I've never been to the Swiss. Abantu ku social media ebigambo byabwe bagamba nti Apostle Grace Lubega asaana kuteekebwa mu komera olw'ensonga nti ate kyagenda okubanga akola kisingako n'ekya Tibaga. Abono n'ajja n'agamba awo, bro, these born again pastors are worse than Nazis. Abalokole njagala muwulize bulungi nnyo abantu bali mu kubanga bakuba mu musumba ono wabula keeza mu comment section. Ddala Apostle Grace Lubega okuzimba church milioni 55 eza dola obumbi bwa wano 2.1 lwaki takolamu ekintu ekigasa society? Eyo question esingira ddala tunyumya mu comment section. Era lwaki abantu abasinga be bali mu kubanga bamugamba kati ono n'amwambalira n'agamba nti nga gavumenti eno Apostle Grace Lubega already yabazidde okufuna milioni ezo ezigenda okubanga zikola ki zitambuza omulimu gwe. Onajja n'agamba wano comments ezo njagala tuziyite bulungi naawe njagala ompendooza yo mu comment section. Agamba nti obuwumbi buno 2.1 busobola okuzimba amalwaliro amatinitini, busobola okuzimba amalwaliro 18 aga kansa nga galina n'ebyuma ebimalayo, gasobola obumbi 11 busobola okuzimba amasomero g'otamanyi, busobola okuzimba rehab centers 10. Rehab gye batwala abana abavuddeko njaga bano bagudde ddala na biki obumbi obwo. Ero najja n'ambalira n'agamba nti obumbi obwo opupasita bwayagala okuzimba mu kanisa busobola okuzimba ICU 2 era busobola okugula ne ambulance. Okay, zina ambulance zisobola okugula ambulance ezina ICU 2. Kitegeeza abantu bali mu kubanga obuli awo Apostle tebanaba kubanga bamutege naye Apostle ono yani. Take care of the things you're putting in your head. That is why some of us, even at night, you put on a sermon and sleep. Because even though your physical man is sleeping, your spiritual man is what? Awake. Omwami ayitibwa Apostle Grace Lubega ebitinitini bye tusobodde okubanga tumulabako abadde nnyo mu ssaale mu kulaba nga ayimirizaawo abantu ba Northern Uganda okusingira ddala. Omwami ono musajja mugaggafugge era nga yali akozeeko mu banka. Omwami ono taata we be bamu ku basajja abasuubuzi naggwano abaali awo mu kikubo nga bakola ssente empya n'enkadde era nga omusajja yakulira mu famire engagga ddala.
omuntu omu abadde aŋŋamba nti abantu abo bonna bye boogera tebakimanyi wabula gaayo nomugagga recently yagabira abakayanja ministries miliyoni 10 we baali bagenda okugaba emmere n'okugisimba awo mu bitundu by'e Karamoja akitegeeza nti omwami ono mugagga fugge omwami ono y'omu ku bapasita abateemuyisa naye nga ebintu ebimu byakola ebyaddala ngenza okunoonyereza nti talinga oli omwami gw'otegedde asonze kyaki okumala akabanga wabula omwami ono alina ebyenjawulo byazzenga akola oba oliawo abantu bye batalaba naye nga ye yaliko ne mu bank manager kitegeeza nti omwami ono okumala akaseera abadde n'akasente ke naye nga byonna tujagendera okuba nga tubiraba abantu ku social media bongera okuba nga bamukuba kati amulero gakubye sources sijja zikakasa wabula posts ez'enjawulo nga olaba eyo mbu omwami ono kyaki okusekiwalinga 55 billion yamaze dda okugiteekayo olw'ensonga nti kyaki ye ettaka lyayo libaliwa mu miliyoni ate biliyoni meka biliyoni biliyoni 8 mbu yalitaddeyo dda asobola okuva nga afuna kalooni okusobola nga atandika ekkanisa egenda okuba nga y'amaanyi nnyo miliyoni 55 eza dola ya Amerika. Njagala kukoma wano bampita hands. Go to bed and put it on, wake up to eat and put it back on. Are you following what I'm saying? There are times, and the Lord is my witness on this, I've put on the audio Bible and I went to sleep. The whole night I wake up and scriptures start coming out of my head. I'm one of those people who can preach and you find that I've used like 40 scriptures in one sermon. But you think I have time to read all of those things? Sometimes, yes, I read. But there are times I go in autopilot. And a certain scripture comes and I'm like, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're confessing I'm married, but then they chuck you on Tuesday and then you get an online boyfriend from the UK and then he also chucks you. I'm talking to somebody here. And then you're 39 and happy birthday and you're like, oh God, to you. Romans 8:24. He says, waiting does not diminish us any more than it diminishes a pregnant mother. That's the Message version. When a woman is pregnant and they're waiting to give birth, the stomach is growing. Now, if a woman is not wise, they would want in the 4th month to say, I want to give birth. Isn't that dangerous? It would be dangerous because there is an appointed time for the fulfillment of that vision. But